Abayizi abasomesa n'abakulira amasomero ag'enjawulo bali mu ketereekerero ka bibuuzo bya Siniya 4 ebigenda okutandika ku bbalaza eno. Mu ssomero lya Mugungulu Seed Secondary School e Mubende tusanze bali mu kutegeka bibiina mu bagenda okutuula. Abayizi balaze nti beetegefu okutuula ebibuuzo kyokka eriyo n'abeemulugunya ku ky'ebbanga ettono lye basomeddemu. Challenges tuzisanze mu kyalo mu budde bwa corona naye ku ssomero tetulina challenge yonna kuba abasomesa baffe babadde bazadde baffe. Ebitabo bye nali natwala byannyambako ne gavumenti nesindikayo amawulire agamu omwalinoki n'ogakozesa. Suubira nti we twaddira mu gino emyezi emeka we twaddira mu gw'omusanvu omwana asoosoma waka w'omwaka mulamba ba examiner mbadde mbasabe baba batugolola batutelemu obwangu batufevalinge bakosebwamu covid naye tusuubira nti ebbanga litwayongerwamu abayizi bajja kukolera ddala ekyo kyennyini kye tubasuubira. Ashraf Kabunga nga yakulira ebyenjigiriza e Mubende abayizi abasibiridde kyakkola buli kimu nga tebaliimu kupapa. Nze ntera okugamba abayizi nti ekyenjawulo ku bibuuzo bino ebyakamalizo ku bye mubadde mukola ti bino biba byangu naye oluusi ekibeera okuba ebizibu kupapa kupanikinga n'olwekyo temwenyigira mu bikola byonna byakukoppa manyi mujja kukola bulungi era mujja kuyita. Ategeezezza nga bwe bakkiriza abayizi abaasoba mu kiseera kya COVID-19 okubawa omukisa batuula ebibuuzo bino. Baafuna embuto okusinga ezo keese ze twali tufuna nga tewali covid. Ne Mubende yaliwo naye abaana abo twabakkiriza ne basoma era bajja kukola ebibuuzo byabwe. Wano okumpi ne Kampala tutuuseeko ku Mount Vernon School e Maya ne Hana International School e Nsangi ng'abayizi babafalaasira akasembayo. Neeno abayizi balaze nti bamalirivu okwaŋŋanga ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Fine mwawaddewo challenges naye tukoze ki tusomye era tulina hope. Amazima bizibu bingi abawala bye bayiseemu naye ate ffe abawala ba Mount Vernon School twasobola okudda ku ssomero nga tuli safe. Tukozeeko bye tusobodde era nsuubira tujja kufuna kye tunaateeka mu pepa zaffe. Tewali n'omu ku baana bonna abali mu Siniya 4 amanyi engeri ekibuuzo gye kifaanana naye okwetegeka okwo kujja kuditamininga ng'amaze okukola ekibuuzo kye ekisooka ekya physics. Abakulu b'amasomero gano batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanze okuteekateeka abayizi mu kiseera kino. Tetulina ssente tezimala, abazadde tebalina ssente naye tubaddewo mutusabire abaana bano bakole ebibuuzo ate baddeyo ng'endwadde ya COVID-19 tetuyingiddemu. Kyembakubiriza nnyo olwaleero okugumirira amateeka agaliwo ebitabo ebibuuzo n'okubeera nga beekirizaamu nti basobola. Ku bbalaza abayizi baakutandika n'essomo lya physics ery'okuteeka mu nkola ebyo bye bayize oba kiyite practicals.